Barbie kyagulanyi bamutabukide bibino atenga ye kayima video y'obusegu efulumye nabyo byonna ogenda bobisanga mu maaso awo nga tetunaba kweyongera mu video yaffe eno madde nsaba okampeleka like kabere nga kasobola okutambula eri omuntu yenna eyandiyagadde okumanya bino ebintu wanga mawulire amakyamu gasiba gatambula naku zino eno. Museveni ne muwala we bibino ku State House nabyo bikabya atenga ye Fibi Bambi awangudde awadi esooka wali ku TV kale nga nyongera okujjukiza Hajjati Kalodo agamba janga kulombereddwa ebizibu biberenga biterera kale katugende mu mawulire gaffe agalero. Barbie Kyagulanyi kyazuuse nti bafaani be kirabika tebayagadde idea ya Barbie Kyagulanyi okuwaayo suubi wamu ne Spice Diana okwekubya ebifaananyi era nga videos ndooza mwenna abasinga mwazirabye era nga ne comments ez'abantu bonna abakomentinze bafaanizi ba Barbie Kyagulanyi bafaanizi ba Bobi Wine wali ku comment section ya Instagram, Facebook wamu ne TikTok ndowooza mwenna mwabirabye kale ebyo nga tubitadde mabbali kyategerekese nti no just kyavuddewo bafaanizi ba Museveni oba abamuwoozi be babadde bakomenting oyo propaganda abadde atambulirawo ebyo nga tubivuddeko olunaku olwaleero Museveni ne mukazi we Janet babaguddeko wali ku State House ne babateekamu ambush muwala waabwe bibino nabyo ogenda bo bifuna waneno kuwanda boyugi era nga mweno ambush muwala we yabadde amubuuza ebibuuzo ng'abuuza taata we mune mama we Uganda musubira jifuga batya Uganda musubira kale musubira jikulembera batya era nga ne Museveni nga tali mubi wamu ne Janet bavuddeyo ne boogera ku ngeri gye bagenda batambuza Uganda maaso era nga nyongera okujjukiza gowe natanaba kumpera kano ka video ka like mbadde sabo kampeleka like gowe natanaba ku subscribing nga kukwano kuwanda boyugi nkugamba ogenda kuwosubwa mawulire era nga otambulira ku mawulire amafuuga abalala cause fabasinga fabasooka fabakola buli kimu fabaleta mawulire gonna aga trending wano mu Uganda tukugamba bambi subscribing just omala okonene ku kadde ebirala obitulekere kale kankulekere video ya Museveni wamu ne Janet Museveni nga bali ku State House wali era nga nkomewo ne video y'obusegu ya kayima. Waiting for you. Stop right there. Who is Daddy? Daddy. Yes. So, what is it you're grateful for this year? Very grateful that God assisted us to overcome Corona, to overcome Ebola, and to overcome the drought. And I also thank the Ugandans for listening to our advice on the issue of Ebola and Corona. Amen. Thank you, Daddy. Mommy? I thank God for upholding us as a family, my whole family, and keeping us healthy, and for all the children of Uganda who were out of school for 2 years. God has enabled them to go back to school. They have stayed in school for the whole year. We have done the exams now. We have finished. We'll be going home soon. We have done a miracle with the sports this year. Our children brought home so many medals, more than ever before, and much more. So we have so much to thank God for. But those are some of the things I want to talk about. Siri wano kujajinga kayima naye ndagala olabe video eno bulungi otukawegwerayo kayima kasolo kalabise mukokalaba naye nga videos zirabibwa n'abaana abato bambi tusaba eyakoledde ekyambalo ekyo atusemuko katono olabawo awasembayo ogenda labawo atenge bya kayima yetu muvuddeko ye buli omu mumanyi ntino obulalu bwaliko buli ku 100% era nga kuva bwe yagenze wali UK abadde atawuse ennaku zineno olunaku olwaleero Fibi wamu ne timu ye waliko Bukedde TV bafuddeyo ne bamuwa award era nga bambi mwana muwala Kadama oba muyite yali manager w'Abakadama by the way biseera bye kubanga Babushakash bonna bamulekayo bashakama bonna bali bamulekayo wabula ye n'akomawo nazimba strategy ye nazimba brand ye era kati sawa zineno y'omu ku TV presenters abasinga mu Uganda era nga wenjogedde mu Uganda